Bazina busepiki amasowaani ebikopo bijiiko sibiri mwana mmere ombadde omuceere n'ennyama kw'ossa omukeeka n'essuuka yabadde agenda okwebakako. Mwetebifumira kusula wano essuuka y'eno zijja essuuka egumira empewo akakeeka kaako asoose kuwera ntisobola kuvaawo okutuusa nga bagoddewo namu ebintu ebyatwala ku buko era abadde mwetegefu okubaako ku mmere gy'abadde agenda okufumba. naye nga ebisinga obukulu ddala wabifuluma ate bajja kubifulumya. Abatuuze nga bulijjo bamwaniriza musanyu era bakira bamuyambako okukuma sigiri n'okufumba emmere wabweru w'ekikomera ky'abakadde ba Mpondwe Lhubiriha besimani we William Ssenabulya bwe yamutwalako. Kavumeera azemu okusambajjirya Nnawulire byategeeza nti yagula ebintu byatwala ku buko nga tuze tukulaga muwulire agataliiko nfuufu. Njagala olaga ensi ebintu by'ebanja famire yange mazima bw'obanga wabireeta tugenda kuliwa emirundi 7 obanga ebintu ebyo wabireeta. Muwala kubanga ebiseera yalina emyaka 2 obeera wagira kwenkana ki gwekutandika okwegulira ebintu obitwale emusajja kwose. Awakanyiza n'ekyamuyindi agamba nti Nnawulire yamusasula ensimbi obukadde 3 ate Nnawulire yakeera bukeezi ku nnaku olw'omukolo namusaba balansi wa $500. Byanga amajagala asasula omuyimbi batuuka ku makyala nga bakulako $500 omuyimbi akole ki ajje nemuweza emitwalo ameka 5. naye bwempulira Sophie Grobe yagambye mbu ye yasasula $3 cash ng'abulayo weeks 2. kale kitegeeza ne gina 5 yakeera ku makya n'agamba kankuyono obusiru. Avunaaniddwa amwogerera nti musajja mukopi olw'okulwanja ebibye n'akabatema tatidde kuswala n'abaana balimanya nti abe musajja muzira ng'ebyo byali tebiyinza kugenderaawo. Nze okuswala oba amawemukira n'osimanya abamu bagamba ndi mukopi ebitono byenakola byenjagala ebyange. Abayimbidde mu n'akayimba ke yayiyiza olwo yamutuusibwako Nnawulire ne Ssenabulya ali besitimaani. Okungulota byo twasiga yamanyi ne mwensula gatta babiri ne mutagula. Ayogedde ne ku ngeri gyezza obuzibwamu abafamire ya Nnawulire nga batuuka n'okwefuulira ssentebe yali ayewaddeyo okubakkaanyisa. Ate oluvannyuma poliisi y'ekabuwa etuuse ne basaba Kavuma okusituka abadde afumbira emmere ye era ne bagenda naye ku poliisi. Kyokka mu kutwalibwa abatuuze bakirowoozo kimu tebamuwa ebintu byabanja. ebintu by'omusajja abizzeeyo. Tuviiridde ku poliisi abatuuze basigadde bawera tesiba kuvaawo okutuusa Kavuma ayimbuddwa kubanga byabanja bibye kale nga talina musango gwe yazza. Tumuleka ku poliisi tugenda naye musango ki gw'alina obanja ebibye abeera azizza musango. Omukolo gutuwe tebamusiba ku poliisi ayimazima amuwe ebintu bye. Ne poliisi yogedde ensonga ekwasiza Kavuma kinajjukira nti munnamateeka Robert Ssenfuka mu kubayamu naye ku nsonga z'abaka abanja bye batwala ku buko yalungamya nti binnamateeka kubanga ebintu omuko abitwala mu kweyagalira ng'okubyona abeera binnamateeka era nti abazadde baddembe okumuggulako omusango. Wakwata ekirabo n'akikuwa tekimukakakizza kubanga omwana omuwala tebatunda mukundi tabeera katale. Era omusajja yenna asaalimbira ku buko ng'agenza okunonayo ebintu ogwo musango gwa trespass mu mateeka osobola omuteekako civil trespass oba criminal trespass. Muliatina Magembe yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV. Ebyomuko Kavuma nga tubitadde ebbali ate omukadde w'emyaka 75 asimbiddwa mu kaguli n'avunaanibwa musango gw'okusimula ebijja n'okutaataaganya eddembe ly'abafu. Kitegerekise nti ekibanja kino mwe yasimudde abafu yakifuna mankyolo olw'okujja ku nnyini kyo bwe yamukwata n'emino gya muwogo 3 gye yali abbye mu nnimiro ye. Mu mwezi ogw'omusanvu omwaka ogw'eri twakulaga emboozi nga oluzibina muliro lwabenga okulibwa dikafeetu banyunyula nti mu njala okupinda kina mubiri omukadde n'amabinga yasangibwa n'emino gya muwogo emibbe 3 nga gino kwe bwava okumwambako ekibanja kye kyayiika 12. Gya muwogo gyali eggi 3 mu kibanja kya Haji Ddungu n'akwatibwa n'atwalibwa ku LC
chairman yaliwo mu budde obwo mwami John Kibira yakola ebbaluwa etwala omusibe lwabenge teyatuukayo ne bamuzingazingira taate ekibanja n'akiwaayo bwe baatuuka mu kkubo mbu Omukadde n'amugamba nti kwesigaŋŋana nkwaddemu ekibanja abulugalala amabinga bategeezera ng'addugu bwe yetumigiza n'asimula ebijja ekyawaliza abatwala ebyokwerinda masika okukwata muzeeyiddungu kyokuluvayo n'ateebwa ku kakalu ka poliisi endolito ku ttaka lino zeeyongera ekyawaliza poliisi okuddamu okukwata muzeeyiddungu isima n'atwalibwa mu kooti n'avunaaniddwa omusawo okusalimira ku bijja n'okutaataaganya eddembe ly'abafu olina ekigendererwa ekyokulunya Nantongo Agnes akyalimbira ku bijja ebyo by'omugenzi we. Application. The accused person has not pleaded guilty to the charges, so the presumption of innocence is on his side. The applicant has a permanent place of abode. aleesaba muyimiridde okubadde minisita omubeezi w'amazzi Aisha Sekende ne ssentebe Gobereri Lwabengesigawa David omukulu wa gavumenti Musago n'ategeeza nga batadde buzibu nakuyinga batongolamuze alonze Justin Bejjuka kwe kukkiriza okuba emiri yakakalu ka mitwalo 5 ez'obuliwo. And having the accused presented sureties who appear substantial, I don't see any reason to deny him bail. I therefore allow the accused to bail application and grant the same at 500,000 cash, and each surety is bonded with 2 million not cash. Kino kitabudde abooluganda bakusiza amaziga ebakukulumira minisita Sekindi okubeera ku ddala abanyigizibwa. Abantu abaali badde list ku side y'abantu abanaku kubanga babagagga balina essente naye ate okulaba nga bebeeyimirira ababbi b'ettaka oyo minisita atubonyaabonyeza okuva ku day one yatulemesezza. Ate ye yandituludde mu nsonga zaffe n'atuyamba n'etasobodde tuyamba ali ku sayidi emu gye yeewunzikiddeko kati ffe ne tutafuna bwenkanya. Bano bagamba ensonga zino zaalibadde zaggwadda kyokka minisita Sekindi yafuuka omusisiko mu nsonga zaabwe bwatuke kusaba minisita eb'ettaka Judith Nabakuba ayigire mu nsonga zaabwe. Ffe tufuneyo minisita atuyamba minisita n'abagooba mama Nabanja muwulire ku ddoboozi lyaffe. Minisita yakuba emmeeza Aisha Sekindi n'agamba nti ekibanja kya taatange tekigenda waakiri okutuuka ewa pulezidenti naye naffe tusaba pulezidenti atuweereze minisita atuyambe ku nsonga zino kubanga tuweddemu ate nga tuli banaku. Tebayinza kumukwata aze famire n'entunuulira nga siri omu ku abo abayambye Hajji okumweyimirira so si okumuggyako omusango. Jacinta Bwanika yakusakidde egguliro ku Bukedde TV. Ate ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu ggwanga Kinema nga bali n'abakozi okuva mu minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi ne poliisi ey'obutonde bw'ensi bagenze bukubirire mu Namanve okumenya ekikomera kya musigansimbi eyiwa ettaka mu kitooge Namanve n'ekigendererwa ekyokuteekawo factory y'eddagala. Ekikomera kino ekikoneddwa kiteebereza okuba nga kya investor ndanyini Nogen Pharmaceuticals Limited nga bakola ddagala abadde minisitule y'amazzi ne bamulanga kuyiwa ttaka mu kitoogo nazimbako n'ekikomera nga tafunye lukusa. Emirimu gyonna egikolebwa okugikolera mu ntobazi kyayimirizibwa. Waliwo presidential directive yatandika okukola mu 2021 tugigoberera nnyo butiribiri. Poliisi esusse okukurizigana n'abakuumi b'essaza mu kifo kino okuva mu Trooper Security Agency okubategeeza ekigenda mu maaso era bakanyama ne batandika ogwabwe. Kyokkola obugumbu ekikomera kitudde obudde nga tebanamenya fensi era nga kimaze tekibalemerera okumala essaawa 2. Wano ateebereza okubeera yempesa alabiseeko mu kifo mu mmotoka enzirugavu nga tafulumye era olumaliza okukirizigana n'omukubakuumi n'abulawo. Wano balese kiweetiyi ne kimaliza okusenda ekikomera. William Lubanga yamyuka ayogera ekitongole kya NEMA ategeeza nti bakolaganye ne minisitule okweza ettaka lino kubanga bakisuula nga investor yakozesa olukujjukujju n'asenga mu kitoogo ekintu ekikosa obutonde bw'ensi era n'alabula abalala okukikomya kubanga musigansimbi ono abadde mu lutobazi. Olutobazi luno ekikomera kino tukimenyewo olunaku olwaleero nga tugenderera ekisooka okulabula okuyimiriza omulimu guno ogw'okuzimba mu lutobazi
ekyokubiri kwe kugerabula omuntu yenna agezaako okuzimba mu lutobazi. Wilberforce Wanyama nga yakulira okulondola n'okussa mu nkola ebikokoto minisitule y'amazzi n'obutonde agamba nti kifo kino ekyalekebwa okusengejja obubi okuva mu fakitole eziri mu kibangirizi ky'abannamakolere n'amampe nga tebasobola kukkiriza muntu kubaako kyakolerako. Ekifo kino kyalekebwawo mu industrial area as a green space. Green space okola nti obubi bwonna amazzi gonna obuva mu industrial area buyita mu mazungu bunagenda mu nnyanja kikimu kyaleesaawo olutobazi luno. So omuntu omu bw'ajja n'alusenzaamu aba ajja kukosa n'okutta ekigendererwa ekyaleesaawo olutobazi luno. Agamba nti bamaze ebbanga boogeziganya n'invesito ono owanugen pharmaceuticals nga bamulabudde enfunda ezibula kyokka neyefuula nampulira zibe. Sayini ne tubawa improvement notice ne tubawa etime basobole okulaba ebintu bino babijjawo mu bulungi. Time eyo negwako kwe kujjamu tulabe nga tusobola okuzzaawo ekifo kino. Agambye nti ebikokoto byakugenda mu maaso mu ggwanga lino okutereza ebitundu ebikoseddwa olw'okwesinza mu ntobazi. Omusigansimbi ono ayiggibwa yatwalibwako mu kooti yaweebwa bondi n'agibuuka naye kati ayiggibwa era bwe tumukwatirako bwe tuti tumuzaayo mu kooti. Nyombi Kenneth yakusakidde Green ku Bukedde TV. Bwebite wadde eruddi eyo yadde investor alabiseeko naye tebasobodde ate kumukwata. Kale ate mu mboozi zaffe ezikwata ku bulumbaganyi obwakolebwa aba ADF ku ssimu lya Mpondwe Lhubiriha naye tutunuulidde ebyafaayo by'ekyalo eky'obulumbaganyi ku bwali. Ekyalo Mpondwe Lhubiriha kyawulwa ekiwonvu okuva mu ddya lya Congo nga mwe muyita omugga Lhubiriha. Guno kigambwa nti abayeekera gwe baasala okuyingira Uganda okuva mu ddya lya Congo. Ku nsalo era kuliko emiti gya kalitunsi egiri wakati w'emyaka 2 ku 3. Okumpi wano abatuuze era bakima amazzi ag'okukozesa n'okusala okugenda mu ddya lya Congo okulima. Okumpi awo era waliwo akasozi akali mu mita nga 10 olwo n'osanga ennyumba esooka. Era olaba olusuku ng'otambula mu mita nga 3 okusanga amaka amalala nga wano wetwasimba emmotoka yaffe. Bw'owalampa olusozi olabira ddala ekikko mu ddya lya Congo. Okusinza ku Grace Busese omutuuze w'Ennyabuganda 2 ng'alina edduuka yalaba abantu nga batuuka mu kibinja ky'abantu nga 35 nga tamanyi nti bayeekera. 16th of June I saw army men bypassing alongside the road. Some waved to me too waved to them. I asked them that is it okay in Kiswahili? Nina sawa? They said it's okay. Kyokka nti yasigalamu akatoma era teyamatira oba ddala baali bajaasi ba UPDF olw'ekikula kyabwe n'endabika. They were like 35 of like 25 years. Short, not tall. Edduuka lya Busese liri mita 2 okuva ku ssomero lya Mpondwe Lhubiriha Secondary School. Okusinza ku ssentebe abayeekera bano baali beebisse ebijaketi, baali mu gambuutu, baalina amajambiya, embazzi n'emiggo nga baatuuka ku ssomero ku ssaawa 5 ez'ekiro. The school had no security. It had just only the gatekeeper. The gatekeeper was king. He was from Handero. Sub-county. So I had no ammunition, any type of ammunition, not even an arrow. He had just a piece of stick and a panga. Bagamba nti omuntu eyasooka okutemebwa yali asikaali ono yali akumisa muggo n'ejjambiya. Bagenda ku ddomu y'abalenzi era ne babalimbalimba okugulawo oluggi. So they left us because we have refused to open the door. So they went to ladies dormitory. So the ladies they open. So they started killing the ladies. Bano baali boogera ennimi okulilingala Oluswayiri, Olukonzo n'Olunyankole. Bwe basooka okulimirira okuyingira ddomu y'abalenzi bagenda butereevu mu ddomu y'abawala ne babatta era nga tewali yasimatuka. There was harming the heads using axes, hose and pangas. Olwo badda mu ddomu y'abalenzi bamalirize. After like in 3 minutes, they continue again hammering the door. It got broken. So they entered inside the dormitory. They started killing the students. Aliganyira Wilfred ng'ono amagombe yagasimatuka agamba yeekweka mu faliso ng'oluvannyuma bagukumako omuliro.
after they pour petrol on the mattress, then they burn. If I get up from the mattress where I hide, I find a lot of flames. So I pass through flames to go out. Ono akyalina ebiwundu by'amazina byo emyezi 2 n'ekitundu. Abaana bano bonna abaayokebwa bafuuka bisiriiza nga ensonga lwaki gavumenti yasooka kukebera DNA okubakwasa ab'eŋŋanda. Muliraano w'essomero Kabugolozeti yasigala mu kiro eky'entiisa olw'ebyo yawulira. Agamba nti omu yamuwulira ng'abuuza munne oba baali bamaliriza omulimu olwo ne beeyongerayo. Narunga omwabeke bwambu agabo kazi naishi nonagaba naramu bati narama amasoma talakibad narogo siba mahuluka mbugo mwa hereng alakibad bani mwanda bakabwebyo narwa mulumbugo mwa bichindu ndabasa. Kibinyo ddala twongera kubasaasira olw'entiisa eyo gye mwalabako ab'Empondwe Lhubiriha. Tugenda kuwummulamu tuddamu amalala katufuna obubaka buno. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Boila 35 ekirungo ky'enkoko ez'ennyama mwabalunda zileya 10% tumulina abaagala ebirungo bya 20% nabyo weebiri mu bungi. Conversion Feeds Intrago tusange mu maduuka gaffe mu ggwanga lyonna. Bannamawulire ba Vision Group bewangulidde engulu olw'okusaka obulungi amawulire. Era ntola kasaka mu kwebaza bakama bantu. Amanya Senyonga Habat omu ku badirekita ba Biklara H Property Services Uganda Limited tuli ku Itawa Kampala Road tuli ku mwaliro gwa kutamu.